Yes, kansubire nti musiibye bulungi. Kakati ebiseera ebisinga tutera nnyo okubeera nga ffe abatandika abakyala tugamba mu butuufu ne weesanga nga omwami ali eyo akyalina ebintu bingi by'amiisinga. Bw'oba ng'otunudde bulungi nnyo nga omusajja avuddeyo ne yeera bulungi nnyo ku buliri nga w'obulaba, bw'omukyala n'odda eno emabega, kino kye kitanda, bw'omukyala n'obeera eno wabweru, omwami oyo yeebase kumpi wano awatandika mutuuze olinnya obuliri, ndowooza okitegedde. Omwami bwe yeeyalawo bulungi nnyo bw'ati, ebiseera ebisinga waliwo obuntu obumu omukyala bw'olina okuyiiya n'ogamba kanjiyeeyo kano, mu butuufu nzika omutima gw'omusajja ono aleme kubeera ng'ayaayaana ebbali. Bwe yeebakawo bw'ati kya bugazi, kiragwe guli waggulu bulungi nnyo, ogenda kukwata omukono ogumu gw'osobodde, oyinza okugamba kankozese left kubanga y'aba asooka eno ku magulu, then right abeere ng'atambula mu kifuba mwonna, mu ffeesi mwonna, mu matu mwonna, mu nviiri mwonna, omumwa guno nagwo ogukozese okubeera nga omukiisinga, okubeera ng'omunuuna obumwa, ng'ate bw'omutunula mu maaso, okubeera ng'ogenda ku bubeere bwe nabwo n'obuyisaako olulimi. Waliwo obwagazi bungi nnyo awo. Eno guno omukono ogwa lefuti guli ku busajja bwe, guli mu kunyonyoogera, mu buboolo bwonna ogendamu, mu mbalakaso mwonna ogendamu, mu bisambi mwonna ogendamu, n'obeera ng'oyisaako oti n'obugalo bwo. Bw'oba olinayo ka oil, nabagamba ofunayo ka massage oil, ka oil okakwate, tandika okubeera ng'omumasaagi ng'omubiri gwonna, abeere ng'akkakkana, abeere ng'avaako stress, atuuke okubeera ng'akuzina mu butuufu ng'owulira kyekyo, oba okitegeera, ng'omayiriza okubeera nga kino ekintu ky'oli mu kukola kyongera okumuggyako ebirowoozo byonna, kyongera okumuggyako abawala bonna b'abadde alowoozamu obudde, abeere ng'obwongo bwonna agenda kukuwa waggulu. Ky'onooyongera okubeera nga okikola bw'oti kijja kwongera okubeera ng'omuntu oyo kimuyinisa akuzine, akumazise. Bw'onoomayiriza okubeera ng'okoze ekintu bwe kityo, awo osobola okujja n'ogwetulirako gwe bwetulizi, ye ajja kukuzina kubanga abeera ayimye bulungi nnyo, era ojja kwongera okubeera ng'otuuka mangu ku ntikko. Jjukira gy'okoma okubeera nga omukwakirira oti, eno bw'omukwakirira obusajja, omusitookinga oti, oba okitegeera, eno ayongera okuyima, naawe eno oyongera okuyima, ogenda okuvaawo wano nga wansi watobyedde amazzi gayiika buyiisi, ogenda okugukwata ogweyingizeemu oti, nga mu butuufu wawuddeyo dda, oba okitegeera. So abakyala abali eyo, ekituufu kiri nti mbadde mbasaba busabi mubeereeyo, mubeere nga mukozesa ku chance eyo. Chance eyo ejja kubeera ng'ebayambako okubeera ng'omuntu oyo omwezinyirako gwe nga ggwe, atuuke okubeera nga ye yakuzina nga mu butuufu wayiddeyidde dda ng'omala bumaze. Kojja ntambye Ssemutto afunyeemu ekyokuyiga, munnange nkwebaza. Gendako wansi mu comment section obeere ng'oyogerako nange, okalaba otya akantu ako. Nze ndaba kalungi gwe omukyala osobola okukolera omwami wo n'obeera ng'omubba obwongo, abeera mu birowoozo bingi, muggyeko stress y'essente, obwongo obukomyewo, oba okitegeera. Kakozesewo kajja okubeera nga kuyamba, tobera okubeera ng'osubscribinga, okulayikinga video n'okusharengako eri munno. Gendako wansi awo mu comment yogerekoko nange.